Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, omukutu semakutu. Guno nno guba gukutuusaako nsonga ezo zisemasonga abangi ze mubuusa amaaso oba ze babuusa amaaso ffe ze tukuleetera ensunsule obutereevu ennyo ne tuba nga tuzikuwa. Musajja mukulu Eddy Musuuza abadde ku kampeyini za NRM Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ne bamukuba obucupa kyekikubizza Kenzo ngenda bambikuwa obimanye. Jukira masekatiige oba genkambi ya Big Talent n'enkambi ya Gagamel balina obutakwatagana era nga Kenzo akoze interviews eziwerako ng'ebigambo bingi nnyo nnyini ddala byayogera eri side eri. Kyokka teyakomye awo. Mu interview emu gye yakoze olunaku lw'eggulo mwe yalumbidde ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno n'ategeeza abaana ba National Unity Platform nti mujaganye ekitini era mwogere bitini kubanga ye Kenzo ye pioneer w'ekibiina kya National Unity Platform era akinamu omutemwa munene nnyo n'okusinga abangi ku mmwe abakuba kerere. N'ayogera ku nsonga za mukazi we Nyamutoro n'omubaka Nuupu gwe yali esimbyewo ng'agamba nti Nuupu bafere n'ebigambo ebirala ebiringa bwe bityo. Munywanyi, lwaki nganze mu kuŋŋaanya wa byonna mba sibikuleetera n'oba ng'obitegeera bulungi. BTN Media, Beyond the Newsroom, wano nno ensonga we tuzitandikidde. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video sooka ogimpele like, bw'ogyo like ejja kudduka emisinde mingi etuukekubulisa kinoomu. Mu ngeri y'emu njagala okuba nga nkusaba negataako ng'osubscribinga mwana wa maama. Koona mu kagambo subscribe, then bw'omala ogedde mu maaso n'okkoona wali eri mukade okaje mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mbuuzi zonna ennyuvu ze nkuteerayo ku BTN Media. Mu abatugoberera ku live yaffe olunaku olwaleero nakutegeezezza dda nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nno ayolekedde ebitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Terego then kwoteeka ne ebitundu ebimanyikiddwa bulungi ng'ebya Maracha. Olunaku lwaleero aluyiddeko mu kkubo olw'ensonga nti abaana b'omwaluwa babadde tebaagala mmuta nga bamuwerekera bamugamba tugende nga tutambula ndowooza ennamba mugiraba. Though ekyenjawulo nti jammers zikomyewo nate wabula kano kankayiseewo as a breaking news. Kano munzikirize nkayiseewo as breaking news nga tetunnatandika. Police evuddeyo, Uganda Police evuddeyo n'efulumya ebbaluwa oba statement ng'egamba olunaku lw'eggulo abaana ba National Unity Platform baakubye emmotoka yaabwe endabirwamu ne bagyasa era mbu bavumirira ebikolwa ebiringa ebyo era ne bawoninga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga agoberera amateeka. So chaos eyaliwo olunaku lw'eggulo era byonna mwabirabye bulungi. Wabula kino ngenda bbeera nga nkabawaako mu kalabe but njagadde okubanga ate mbikulaga naawe omanye ki ekigenda mu maaso. Kati tageti kyeriwo omanyirawo bumanya nti tageti eddako yakwagala kukwata bannankyukakyuka kulaba nga bonna babateeka munda kubanga poliisi yo egenda maaso n'okweyongera okukola ate effujjo lino. Emmotoka egambibwako nti yakubiddwa eri ennamba yayo eri UP 03348 ye mmotoka egambibwa okuba nga yakubiddwa. Bo bagamba nti emmotoka eno
bagikubye amayinja. Era statement eno mpanvuko. Emmotoka nedda ziri 3 namba. Waliwo UP 03271 mbweyo ku ssaawa zabadde mmeka. Kale nga 19 jjo. Then ne wabaawo UP M/V 03346 eyo yo bagikubye ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Then kwoteeka endala eya UP motoka nnya UP M/V 00173. Then kwoteeka emmotoka eya UP M/V 7697. Police egamba eguddewo omusango n'okunoonyereza nga bagenda tunuulira CCTV camera footage. Eyo nno ye police ya wano eya Uganda. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala nkuwe kati wamma ekituleese kyenjagala tutunuulire tweyongereyo. Kankwe katambi kano olabe Eddy Kenzo Buchupa bwe bamukubye ombuulire ggwe kiki okirowoozaako. Eddy Samusuza okuba obuchupa tuyikiyite excitement nti basanyufu oba ekituufu kiri nti Kenzo akubiddwa obuchupa. Ebyo nno ojja byetegereza naawe ombuulire kikyolowooza. Abaana mu comment section badde bagamba nti kati protest vote yavudde mu campaign za NUP erimu NRM gye bagenda maaso no protestingira. Kubanga obwo obuchupa bwonna toyeza bbanga obukuba mu nakibiina. Njagala kuwa video eno ku zimu interview Kenzo ze yakoze eziri mu matu ga bannayuganda. Tusimbudde mwana wa maama. Abanubu kyenyinza obbagamba afuti soja bonna abasinga be balukulu mulimu gwabwe naye baboogera ku muntu nganzi babere beegendereza kubanga ffe bafunda ate omuti kwe beewuubira okwo ffe twagusimbawo. Muyembe ku bali ebibala ffe twagusimba bakimanyi sirimba bwekitegeera. Kibanga bonalaba NRM nga berigira ku mbabazi baba bakozi era abasekerera. NUP ina n'okujja one time etutuuze ffe bakasangawo tubabuulire how they have gone wrong because they are losing popularity and we should tell them why. So bafoot soja bakimanyi naye abasinga bakimanyi kuba gye mpitaayita olanga engeri gye bankwatamu yanjawo kujja ku baana abaleekanira ku mikutu. They know me, they know what I did for them. Ne kati navaayo ndi eno era vibe ogiraba. I'm a fire master. Musajja mukulu Eddy Samusuza agambye nti bafutu soja mumukwate bulungi kubanga ye foundo bomu ku bafonda ba NUP mwandibadde nga kadde kano mumuwebaza so temusaana okubeera nga mumusimulizaako ebisooto nga bwolaba mbu NRM busolo basanga nga basimuliza ebisooto kuwa mama mbabazi mbu ye y'omu ku pioneers. Eddy Kenzo, so let me ask you a question. Let me ask my followers a question. Nga bwempereza bwenti amawulire g'enkyukakyuka naye nga bawa bwenti. In case His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde akalulu agenza mu State House, do I really have moral authority evayo ne mugamba nti nze nalwana kinene nnyo okulaba ng'ojja mu ntebe era mpe ekifo at least mbere press secretary wo? Really? Kenzo, ne bwe tutunula mu framework wa NUP, kiki Kenzo kye yakola? Kenzo, you have never been part of the National Unity Platform, though wali a bit part of the People Power Movement, yet you did nothing. Kubanga ndowooza wayimbayo kimu system volongoto
si kyekyoka. What is any other contribution? Essaawa eno bwe tugamba nti artist ya contributing ku kibiina kya NUP n'omukunji ataseraako singa, completely you've done nothing to national unity platform and you don't have even moral authority okuvaayo ogamba abaana nze nga bwe nafuula nuupu, nze era nga nuupu teri keezo kyewagatta ku national unity platform. Bwe tuba tutunulira nuupu eno amaanyi gayo gejje nago okutandikira wa mu parliament, engumi evuze ku musolo gwa OTT bazaake balinnye ku meeza waggulu, engumi evuze baabo babakubye tuzze eno bagenze mu kwekalakaasa, Moshi bavuddeyo, Jolo Ssenyonyi baabo badduse yeye Shamimu Malende. Those are the pioneers betuyinza okwogerako. Ne bwe tugenda mu legal framework, empapula z'amateeka ekibiina bakiwandiisiza batya, Kenzo wakwata fayiro olyoka okakase abannayuganda enti wakola omulimu gw'amaanyi nnyo ku kubeerawo kwa national unity platform. Oba olina any point wagambira kale mbagayinize ne gavumenti ekibiina kino adde bagenda kijjawo n'enkizaawo. So bino you will only lie to those who are ignorant, but tosola limba abantu. Okujjako kyoyinza tugamba nti you are an opportunist, whereby nti gwe walaba omugaati wasalawo ogamba kampite wano. Njagala kwongera interviews ogende osobole okubanga ogiwulira, but lekerawo okulimba abantu. Era abaana bwe baba nga bakukutte counter attack, yes, just be accountable ku bye bakubuuza, obibannyonnyole obibaddemu, but you don't have moral authority eba shutting down obagambe nga gwe bwe watandika NUP. What's your contribution to the national unity platform? Gwe muntu atandi yogedde na ku NUP kubanga almost ku kaliyayo Bobi Wine yaginako 95%. Why? One, mutowe Mickey Wine ye yakwata ku mukono n'akutwala mu studio ye n'akuwa collab n'akurecording oluyimba olwasooka n'okukumanya it was Bobi Wine's effort plus Mickey Wine. But right now just you turn to their back. Bafumita bisomu migongo. Kati essa wano Bobi Wine olugero lwagera agamba Ssekabwake weeyolera kakuluma enteega. You became his enemy. Omuntu eyandibadde eyeewaayo naga akamusupporting omusajja ono olaba yambeererawo mu mbeera bweti. Abeereddewo bannayuganda bangi mu mbeera bweti. Why didn't I stand with him? But you decided to stand with the oppressor, to be among those oppressors, to oppress Ugandans. So accept the fact that you did nothing. And accept the fact that Bobi Wine helped you and you became his enemy. Because Bobi Wine is one of those people who have helped a number of people. And in the end, they disappoint him, and not only disappointing him, became his enemies. And you're now among them. So I don't think you have moral authority okugamba bana ba NUP obutakwogerako. Let me give you here video ye nga ayogera ku bya Nyamukenzo wano katene. NUP nezanya politics gweri mu kuzanya kati nga baagala ekintu kya Nyamutoolo kikolerako amawulire. Ne sente za nominating omuwalo be bazimuwa. Oshegera okusinzira ku gempulira. Oshegera kakati bwagabanga agemunku bagalaga nti ne sente za nominating bazimuwa bali babalaki kuba yenga yo omuntu tayina interest. Ekyokubiri emikono gino emifu gyali gyakinga omuntu osobola okukozesa at least abalinganda n'emikwano ba relatives. Lwaki okozesa emikono gy'abantu nga tebamanyi? Bavekinga n'emikono mingiko akuba ffe twakira eminga ebiri nga tetwaga kumala budde. Ekyokubiri engeri gye twagetinga okumanya nti bakozesa emikono emifu, wavaayo omuntu n'ajja n'atuukirira omukulembeze w'NRM mu district n'amugamba ono gw'olaba
emikono egimu gyakozesa si mituufu kuba bannannyinimu n'okumanya tebamanyi. Yava mu kampu eri ng'alaga mbu baafunamu butakwatagana bulungi. Okitegera? Okakana onaga kunaga n'akubira abo abantu bamugambye bagenda bakubira nti ati tulina kye tumanyi abamu n'aba NRM. Ne bakola research ne batuma ne mukoleko kino ekintu research mulabe. Okakananga emikono nno seebiri gyokka mingiko nga gyonna mifu. Kibuuzo lwaki mba mukozesa emikono emifu? Kitegeeza kino mwali mukisuubira. Omwagala mukozesa emikono emifu mujje mu Eroope babawaabire babajjemu mutandike okukola lwakasono. Kuba singa tubadde tetwogera ku kino Nuupu yandibadde wamu ne Birani yandibadde agyogerako. So kitegeeza bipango no yenna politics. Ekyokubiri ye nga principle bwe yazze ekyo ekintu yakyogeddeko ki? Yawaddewo bantu kuba ye tayagala kubeera ono record kuba foja alaika amina ka ID. Okitegera alabika. Tuvola bayazzi n'akyogeno walinga n'akwata ku birala ekyo n'akireka. Is that a small issue nga bakugiddemu candidate? It's not. Bw'ogamba nti kino kyongera okukakasa kiri kye batugamba nti akalulu kanne mu kamyufu we waasinga okubeera embiranyi. Awo akalulu omubaka we yayitirawo. Kubanga NRM ne biz 95 NRM. N'abennebbi bakimanyi. Teri Nuupu. Okitegera? So ebyo byonna bye muwulira bya politics. Aba politician we batwe bakola emirimu gyabwe okwagala okupulinga attention. Naye nga byonna bw'obyetegereza byali bya kiyaaye. Omuntu eyatuddako twamusinga emitwalo 4 n'emitwalo egy'abantu. Eyaddako ne tumusinga nga 5 kitundu. Ekitegeera almost genda mu 6 nga gyonna mugisinga abantu. Kitegeeza kirungi omwami yenna okuvaayo n'adifendinga mukyala we oba n'amusupportinga mu mbeera yonna. It's good. And whoever a man comes out to defend his wife, I support that. But it depends. Mu mbeera ki era mu ngeri ki. Eddy Kenzo yeekubye ejje nti Nuupu ono omuwala yali tayagala na kwesimbawo, yali yeesimbye ku mukyala we NFB, wabula Nuupu ye yakwata sente ne bamuwa agende yeesimbe ku Nyamutoolo. Then kati kino kinzizaayo nga mutugamba nti over 100 National Unity Platform members failed to be nominated just because they couldn't raise the amount of money, the 3 million is esaba okubeera nga beewandiisa. If over 100 members failed to raise that amount, how comes that NUP managed to give that money to that member aje asobole okuvuganya okwopozinga mukyalawo? 1 mwekubajje. Then 2 tutunuulire ekyali ewa Kabanda, tutunuulire kyekyali ewa Nabbanja ng'oli bamulaga nti member plazo tezikwatagana naye nga 2021 yayeesimbawo. Mbu ate leta didipo agireese, ate leta statutory agireese, mbu ate nedda simanya kino nekino nekiri. During the season of dictatorship buli kimu kisoboka era ebyewunyisa bibaawo. But we are not so surprised to see you coming out and uttering such kind of statements. We are not so surprised at all. Eddy agambye nti Nuupu yakikola ekimanyi basobole okusika attention y'abantu, ate teriiyo bantu nebbi bawagira Nuupu abaali ye nebbi juuzi ku rally ya Bobi Wine tebaali bantu, ye ate abaffe kituufu tebaliiyo, ate be battractinga be baagala okusika attention bo baawa. Always think twice before you come to address the public. So mwami Edrisa
kati nno ng'okyali ku ebyo eŋŋumi ŋŋambe eŋŋumi evuga mu bo bennyini aba NRM era wona avuddeyo wona ediriisa awuliriza wano era singa okuwusesa bona abakulwana balowooza obalwana kumbe gwe okola bibyo nomale ate bo nakosa amaanyi mangi kyenyinza okuwa amagezi abaana bonna aba media bwenzijja ne bava ku stage ne badda mu byabo oba olumu ne bakwatamu obwo obutonotono ne bateekamu amaloboozi nga mulimu obuseko obw'ekiyayi muli bakyali bange bino bya myezi tugenda tambula emyaka 5 na toneetaage kakane temukola byaki tuli bawamu ate anaagenda mu maaso nga taburandi zaffe era naffe tujja kuteeze gwe tolowooza nti nno ogenda kujjaawo vuluga abatalina kye bakoze ogende weebakunya obusera n'obugende nakyo kitegedde omuntu atalina kyakoze tomukyokoza otherwise naawe obanga alina kyotandise ebyo fonnaawo ebisigadde tugenda byogere yiganga oyo ye Musuuza. Bano nagambye dda balina olutalo lwabwe mu nkambi zaabwe olwa Big Talent kwoteeka ne bagagamel bebekul wabula ffenna katulinde tulabe gye lunaggweera. Omanyi eno ffe mubakkiriza balokole tulina akayiba ke tuyimba nga tugamba tyemuka mayimuka abalabe basasane muka mayimuka abalabe basasane mukama yimuka abalabe basasane mukama yimuka. Ategedde amakulu gaako kyekategeeza mu comment section. Bayagaliza bimunjagaliza nzedde ni BTN Media. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.